ate tugende maaso n'ebirala. Obubaka ekyamazima bugenda kuba butono nga tuli mu kifo kino, ate tulabike nga tugenda kuziika. Taata kitalo nnyo, kitalo ddala, ala inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Yagala nnyo naye mmanyi kiki kyali. Soka tugende wali maaso. Soka tugenda kuwerekera omugenzi ono ye taata we tuli mu kugenda kuziika. Embeera bwetyo bweri, embeera bwetyo bweri. Mzee weyo ono gansanze ngenda kwebaka, nabadde ku buli nga maze okulaba TikTok ne mulaba ne nejjukanya kiki ekikoze eki ku bigambo byayogera ko mukyala we neŋŋamba ng'ate omulabe tonaba mulaba, neŋŋamba nziramu mulabe kubanga mwana wange mumanyi byayogera ng'ate bikambwe kambyejjukanye nenga nti kale omwana omanyi ozaala muzaale naye nga kambirabe byayogera mbirabye nembivaako nenkola ki simu negiteeka wali newayita eddakiika 10-15 adde nkyali awo lweva iwasa nankubiresa nenguma nemmanya nti Allah bwatu bwageze kubanga siinange ekiyinza kukyusaawo kugera kwa Katonda neera muli nenkimanya nti ekyo ddala Katonda yakigera nga isima ekyo kyajja okufa era kyajja okugenda nakyo kati neeba nga siina kyenzaako okujjako okulinda omwana wange muziike kubanga nzikiriza Allah yamanya nti gwe isima ojja kufa masasi olunaku gundi essaawa bweziti era ngamba kansabe Mungu amutaasa amusaasire amusaasire amusonyiwe ebyo byamusobako ng'omuntu ku gavumenti ku lwange sijina olw'ensonga newenega nti egenda kunoonyereza omwana yafudde Mungu yamugeredde gavumenti si yeegera Allah yagera yamugera nti nnaku z'omwezi ti omwana w'omuzadde akuze ajja kukola ki ajja kufa kati siina kyemnyinza kwongerako ku gavumenti Mungu bwatu bwageze bane kuba negenda kukola terina newenaga nti enoonyereza nze nsaba busabe Mungu amutaasa ekyawo Uda huyo imaso aline mama sima ya zungulira aline wagambo kakati tuli wano ku church sawa nemutulinda ati tutambula tujja tulongera okuwagiza Saidi ezaala Ismail nga bwe bukojja taata we babeera nga bwe bali nsaba wabanga kojja walwasobola okubeera nga yemirira naawe kuba omwana tazaala omu taata. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Kwe mungaze okujja okunzikirako omwana wange Mungu watu wagira era musaba amunye naye amusaasire amukenezeko ebyo byamusobako kubanga ebibadde byangu nayoteeka okumanga ng'omuzadde kubanga kino nkyewunya okulaba abantu abantu badde ate baziika nze nga baziika kuwe kati ate nze nziika omwana ate mwemuze ate nze munziikireko ki mutabani wange inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Bannange neebaza mwami Hamisi ne Honorable
bannange kyemukoledde saba Mungu abakisingamu obulungi ne sipiika mutuuse obubaka bonna buntuuseeko ne muke bonna nti nsanyuse nnyo newankubadde nga nemusanyu balakamawokezi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koja tola kusalamu ng'omwana wammwe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Subimusoke ngenza kuba wa Ismaila. Bebaza nnyo bwenna abazze omwana waffe Ismaila kunema okunema kubanga twamanyukanye eggulu abatukojja nakubye sasira mukodomi wange Muhammad Kasajja ne bakodomi wange bonna ekyambulaga kyakavagiro okubeera inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna oba kyekisembayo okugerako kirala obulivungi nnyo mwongera kigambo nemwongerako kyazayogera mukatira